Akawungazi ka emmotoka ezitali zimu zibadde mu kwekebejjebwa mu Lubiri e Mengo era ng'ezisinga obungi zituukiriza ebisaanyizo. Muzeeyi Wycliffe Kenya yakava e Juba y'omu ku bavuzi b'emmotoka abeesungibwa nga newankubadde gye buvuddeko emmotoka ye yamuwa obuzibu essungu wakulimalira mu mpaka z'enkya. Kyo eky'omuvuzi Bugenya gwagenda okwabika naye akikuumye nga kyama ng'ayagala kusooka kulaba bidduka biyingidde era ng'agamba nti abavuganya naye bulijjo basinga okwetaaga. Empaka zino za kuyamba abavuzi abamu okwegesa ebyuma byabwe nga beetegekera empaka ez'eggwanga ez'omulundi ogwokusatu ezinaayindira e Masaka nga za kubaawo mu ntandikwa y'omwezi ogwokutaano. Ng'ayogera ku mpaka za MPU Coca-Cola Challenge Rally, Odusman Oki ategeezezza WBS ng'entegeka bwe zigenda bukwakku wabula ng'abategesi beeraliikirivu n'omuwendo gw'abavuzi ogweyongera okulinnya. Ennaku z'omwezi 4 tuli Misaali. Ku Misaali kuno kwe tusuubira abavuzi abangi nnyo, tusuubira abavuzi abawerera ddala 40 era lwakuba nti nno abantu bajjumbidde nnyo event eno ey'okusatu ku kalenda yaffe ey'emmotoka z'empaka. Oki alabudde bannamasaka naddala abanaazirabako emisaali gye zinaasookera okwewala okubeera okumpi n'amakubo ekintu ekiyinza okubaviirako akabaate. Annyonnyodde nti olw'embiranye eriwo mu bavuzi b'emmotoka z'empaka abavuganya ku ngule y'eggwanga asuubira nga sipiidi ejja kubeera ya waggulu. Tubadde tuyita abalabi baffe bafaanisi baffe abalungi mwetantale temubeera kumpi n'amakubo muddire ddala wala kubanga basajja bajja kuba baddukira ddala. Frank Serugo, WSTV, Kampala.